Uganda si bayimbi bokka naye kati twafunyeyo ne ba influencer twafunyeyo ne ba tiktoker tugamba nti twagala kuba supportinga era Shiba kushoye eno tumusponsorinze kubanga tubelievinga mu talanta ye era tugambye nti ne tiketi ze omuntu bwasasulira tiketi ye ku Airtel Money Pay tuina Airtel Money Pay service yaffe oba oyina sente zo ku simu yo ya Airtel ojja kujjayo simu yo odailinge *8#*9# oyingize kodi eya Airtel Money 437 noti bw'osasulira tiketi ya Shiba era tubagamba nti tiketi za Shiba omuntu bazisasulira ku nkola yaffe ya Airtel Money Pay tugenda kuzidiscountinga omuntu ajja kuba kifunira ku discount era mu mawulire mujja kuba mubiwulira ekyo kyekisooka ekyokubiri concert eno tumanyi nti kaakati waliwo be bayita ba millennial ne ba Gen Z baagala kuteeka zi video ku mikutu ku Instagram nga Shiba performinga naye oluusi nosanga nga internet eyina ekizibu very slow twagambye nga 4 October tugenda kubateerawo kye bayita 5G experience ate mu Uganda baba Airtel baba singa mu kintu kino tugenda gibateerayo era bw'oyingira bwoti bagenda kulaga kodi gy'ogenda okuyiga obeere ng'osobola okubeera ku 5G speed ez'amaanyi eza internet kaakati ekyokusatu tubagamba nti twakozeyo ne ka kodi omuntu asobola kusasulira Shiba kushoye nga mwebaza kubanga olaba twagala eno kodi si just ya concert naye tugamba nti concert bwebe wedde twagala abantu babeere nga basobola oku appreciatinga Shiba bamusindikireyo ku kasiimo era bano abafuuwa ssente ku show olwo temwetaaga kujja mu maaso mu stage tugenda kubawa endagiriro gye musobola okikola obeere ng'osobola okumufuuwa ssente ng'otudde mu ntebe y'obulungi ng'oli kunyumiri waki shoye era twewaddeyo tugenda kusupportinga ba local artists mu Uganda naye mbadde ngamba wali omwami gwe mbadde ngamba nti bano si ba local artists kubanga badde ambuza nti ate ndiwe mugenda tuleetera international artists gye bujja naye mugamba nti ba international artists bwe bali buno ba Shiba ba Chameleon ba Bebe bani ba Vika abo tebakyali local artists those are international artists era twagala buli omu artist yenna tumusupporting atuuke ku level eyo and tuli very happy nnyo kubanga Shiba waliwo ne ba artists abalala ba supportinze ba inspiringa era bwe tukwata ku Shiba tumanyi tuba tukutte ku balala nabo tujja kubayamba tuba supporting as Airtel Money.